twebaza Omukama atukuumye era atuyambye byonna okuva ku lunaku olwo n'okutuuka wano olwaleero. Nina essanyu lingi nnyo ddala okubanjulira omugole gwe mubadde mulinda ebbanga lino lyonna. Ssebo Chancellor Father Sinkasibwa mu linnya lya Kereziya, mu linnya lya Nkiira Mityana Diocese, mbanjulira era mbakwasa omwepisikoopi omulonde owa Kasana Luweero, Papa gw'alonze kumala emyezi nga 13 nga tumaze okuviibwako omukadde waffe yali omusumba owokubiri kati Ssaabasumba Kose Mwogerere ng'agenze Kampala, naye era ssebo nga bw'okyogedde nga 29 Ogwokuna Papa Francis yakawaŋŋambula nti omusumba waffe agenda kubeera Monsinya Lawrence Mukasa. Okuva olwo emitima gibadde gitubugujja nga twebuuza nti luli kyaddi lukedde. Omukama akikoze, Omukama mulungi obudde bwonna, Omukama mulungi. Okwagala n'omukwano bye tufunye mu bbanga lino ery'emyezi 3 okuva eri bakadde baffe Ssaabasumba ate ne mukadde waffe omwepisikoopi Joseph Anthony Zziwa, okuva mu bantu b'Ekinda Mityana Diocese n'okuva mu Kampala. Taata bitulaze nti oli muzadde ayagala abantu atayagalibwa. Twagala okukusuubiza mu ddakiika eno ng'oyingira omwaffe, titukusuubiza okwagala, okukwagala, okukuwulira n'okukolagana naawe mu kuzimba obukristu n'okwekulaakulanya. Ssebo tukwaniriza mu Kasana Luweero. Amukwasa makansi, akwasa omusumba waffe agenda kubeera mu bisikoopi w'essaza. Embeera yakati yindako. Twala ku nsawulo eyawula Kasana Luweero n'essaza ly'e Kampala Diocese. Omusumba amaze okukwasibwa eri omugya agenda okubeera wa Kasana Luweero, abadde mubeezi wa Bishop Anthony Zziwa. Oyo ye Bishop Anthony Zziwa oli abadde mubeezi we.